Omulabi waffe omulungi wa KMGTV olwaleero ntuuse n'amawulire nga buli gye mbeera teri mu nteeko n'akamu n'akettondo. Mukimanyi bulungi abakungu bano bataddewo olukwesikwesi ne batulemesa gye twabadde tulina okukuŋŋaanira, ate era ne gye tugenza okukuŋŋaanira abantu babakubidde amasasi mu kkubo, abantu babakubye tiyagaasi, abantu babatuusizza ku bisago eby'enjawulo. Simanyi batya bwe tugenda kubuuka gavumenti ya Nakyemalira ono, naye nga bannaffe bannanuupu balwanyi masajja okulaba nti batuuka wa balina okukwasaganyiza emirimu gyabwe, era olwaleero campaign zigenda bukwakku. Jjukira lwe lunaku olusemba. Nyongera okusaba gwe agenda okulaba vidiyo eno giwe ekigalo sharinga, ate yongera n'okuwagira nga bulijjo KMGTV, nga nze omusasi wammwe omulungi Mukasajje nga bulijjo. Nze ntudde ku ntono ddukuvira ku ntono. Olwaleero njagala weetegereze bulungi n'amaaso go olabe enjawulo y'abasajja bano, abasajja abaagala ekifo ky'ekawempe olwaleero ne bye bali mu kkola, olabe n'abaganda baffe ab'enkyukakyuka ne bye bagenda okukola, olabe abayimbi be baleese okusanyusa oba okwogera ku nkyukakyuka n'ebigenda mu maaso. Omale weetegereze okusani ya NRM bakyabaliyo n'engeri gye bageri mu kuwemula eggwanga n'abaana baffe. Nalugola abali bagala akawempe okujediza bagiregere Nalugola gisobola. Abali bagala Uganda okugifuga kati bagiregere Bobi Wine agiwola. People power! Mwebale nnyo mwebalire dda. Njagadde bulungi nkulaga enjawulo eri wakati wa struggle n'abakungu n'ekyokubayita sikimanyi, naye gwe owuliriza gravity ekyali mu kukola abalonzi b'ekawempe. Nga tuvuddeko wali Lane ne muganda waffe King Saha Kabaka ne Honorable Betty Namboza, ate wuliriza omutujju ye kyakoze mu campaign. Ekituufu tukimanyi ffe tuli banuupu redi NRM matako jasi tukimanyi tulya sende naye waggulu redi wansi yero baziba tukimanyi redi tugenda londa nuupu etolaba manyi g'abantu redi musevero linga amazi twagana tuwa sende. Ekituufu tukimanyi ffe tuli banuupu redi NRM matako jasi tukimanyi tulya sende naye waggulu redi wansi yero baziba tukimanyi redi tugenda londa nuupu etolaba manyi g'abantu redi musevero linga amazi twagana tuwa sende. Omulabi wa KMG omulungi webale gyekuumirako ensonga nze nkuwadde enjawulo eriwo wakati wa
sayidi ya nkyukakyuka ne sayidi ya gavumenti eri mu buyinza n'abayimbi be tukozesa n'obubaka bwe tuteeka eri abantu baffe sharinga likinga nsigadde